ngenda kusabira abatawulira bonna abazaalibwa nga temuwulira yesaawa mu linnya Kadaala bwe kiba nti ono abadde kiggala awulidde atya nga bamuyita n'awalampira wa Kadaala. Kale ogenda okulaba nga omusumba ate yabyogera nti bakuyita ne musajja gwe nti nze Charles enkulaba nga wazaalibwa towulira abitegedde ati ono kyaliwe naawe yamupanze wotegerera nti bakubba nti akufuula omusiru n'otabaako byolaba omufuusa bw'akugamba nti tunula wano totunulawo tunula wano naye nomala otunula wali tukolagana ekyeno tokiraba gatunula wano wakugambye tunula totunulawo abanga ebirala ku mutwe kyusa bwongo otunule wano wakugamba tunula wano totunulayo tunula wano endiga etunuulira musumba ono n'etatunuulira bakiggala ogenda okulaba abantu batandise okulinnya Akadaala mu bwongo obwo kiggala nawulidde atya nga bamuyita abadde alina kyawulidde kyenagambye nti omuyaaye omufere bwagamba tunula wano twatunuulira musumba togenda na ku byayogera kyetugamba nti wekiba nti abalokole bakola ebyamagero lwaki butabika ejjudde lwaki mulaga ejjudde abalwadde b'amatu bonna bali lwaki abasumba tebatulangira covid bwalabako omusumba eyekanikira ku covid era abamwekaniko baafa bamwakanya tali abamegga nabbi of war Kenya yalanze Odinga yagenda kuyitamu kale ate Ruto yeyalidde yafeza abantu okitegedde konga Katonda ayikolayiza ajja n'abamegga n'abalabisa abo nvuddewo bayibuli egamba mu Matayo Yesu nyini atulabula n'agamba mu Matayo 24 layini eya 23 n'agamba nti mu biro ebyo ebyenkomerero omuntu bw'abagamba nti laba Kristo ali wano oba ali wano temukkirizanga kubanga lwaki kubanga walijja bakristo ab'obulimba ekigambo Kristo wona asoma mu Yokaana 1:4 egamba kitegeeza ne tulaba Kristo Yokaana 1:4 egamba ne tulaba Kristo amakulu gaakyo yafukibwako amafuta kutolanga ku muntu agati nina amafuta nzize n'amafuta nina amafuta ag'okuwonya ag'okulagula kati be bakristo abo amalika amafuta kubanga ekigambo Kristo kitegeeza omuntu yafukibwako amafuta kali kalongolongo k'Abayudaaya nga buli afuga Isirayiri bamukola ki bamuyita Kristo kati nabo ekitobe kyali kati n'agamba bamuyita Kristo era walijja ne bannabbi ab'obulimba nabo balikola obubonero obukulu n'ebyamagero bingi bana abalina amafuta be bagenda okukola obubonero ne bannabbi bajja kuba n'obubonero n'ebyamagero nga bingi Yesu yatugamba ndi n'okukyamya bakyamye n'abalondo oba nga kiyinzika aba basoma eno nyiri ne baga katukopa ate ebiri gundi ebiri opposite Yesu yagamba balijja bakoso abatume bannabbi ab'obulimba bagenda kujja bwe Katonda waawo atuma bannabbi 5 kwa nasemba okubalako nga Uganda ina bannabbi 27 bwe nakyogera naga neddawo batono basukkawo amannya n'eddoboozi Imaamu Musa Mutebi ow'omuzikiti ogw'ekyevunze mu Luwere eno mu Katikamu omulamu omukulu kubeera nga tusaba buyambi okutukwasizaako omuzikiti gwe tusaaliramu mu Gulaba eri oyo yenna abasobodde okutukwasizaako tujja kuba basanyufu. Abasiramu bano b'enkulembera si be bano bokka baviira ddala mu byalo ebiwerako ebyalo nga kino Kyevunze, Mwendi, Lumundi, Gembe, okulinaana Kikoma, okulinaana Kungu, Nsawo n'okweyongerayo. Kitegeeza ebyalo nga 5 abasiraamu abasalya mu muzikiti guno gye bava ne tuba nga twekolamu omulimu oguyimirizaawo esswala ya jjama wano n'ejjuma, naye ng'embeera gye tulimu buli omu agiraba. So tusaba Allah omuzira kisa yenna ali eyo nga yandyagadde okubeera nga
atukwasizaako tuve mu mbeera eno mwe tuli tugende ku ddala ery'okubeera n'omuzikiti. Obwo obuyambi tuwaaniriza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amannya gange nze Ndagire Hajara Kisa nga nze nawaayo ekifo kino lilla ewa Katonda ku lw'obusiraamu tukizimbemu omuzikiti. Mbeera ku kyalo ky'Evunze omuluka guno ogw'ekikoma mu ggombolola y'e Katikamu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tusaba Allah otugulewo ekifo kino kibeere kirungi, kiteekemu baraka, kiteekemu emikisa. Allah abagenda okiteekamu ssente obawe riziki, kibeere nga kitambula bulungi. Mu mbeera eyo neebaza abasiraamu bentambudde nabo okubeera nga tutuuka wano we mutusangidde. N'ebigambo ebyo nsaba Allah abeere nga awa empeera enzijuvu eri oyo yenna n'aba yeesowoddeyo okubeera nga atukwasizaako. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.